nze sirwanisa kampani zitwala abantu bwe munfune bulungi ate era siyinza kubeera mu mbatuutu butasiima mirimu gyammwe mirungi gye mukola egy'okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja naye mu kaseera kano nga buli munnayuganda ali ebweru abeetaaga nga musirise busirisi mu abaabatwalayo nange nfunamu okwennyamira. Companies mukimanyi bulungi nti abantu be mwatwala ebweru contracts zaggwako eri abaana bali ku deportation centers nga mwe mwabatwala ebweru eri abaana bali stranded ku maofiisi agabavunaanyizibwako ku mawanga gye mwabateeka nga terina mmere kubanga ofiisi ezo tezikyakola eri abaana abalwadde abaana abali embuto abaana abaatabuka emitwe. Olwaleero companies ezatwala abantu ebweru bwe muba temuvuddeeyo kubayimiririrawo kulaba nti bakomezebwawo ku butaka nammwe tuba tubeewuunya mubanga abakozi abukozi ab'ensimbi nga temulumirirwa munnayuganda. Companies effort gye muteekamu okulwanisa abantu abalwanisa emirimu gyammwe gye muba muteekamu ne leero okulaba nti abannayuganda bwe mwatwala ebweru abali stranded bakomezebwawo eka. Bwe tubyogera bino tetubalwanisa tubalumirirwa abannayuganda abali stuck abali stranded abalwadde abali ku mawanga gammwe abaabatwalayo sente mu abaazirya. Tusaba companies n'ebitongole bigagatta okulaba nti balowooza ku baana bwe baatwala ebweru nga contracts zaggwako abali mu accommodations abatalina mmere abali ku deportation centers nga kati abaana beewanula waggulu ku bizimba olw'okwekyawa ne beekuba wansi naye nga companies ezaabatwala we muli temusobola na kuvaayo olwaleero kulwanirira ku ddembe lyabwe okulaba nti baddizibwa ku butaka. Muyina accommodations ku kampani zammwe muyina training centers zensuubira nti zisobola okwaccommodatinga abantu bano ne badda wano temukola bizinensi zokka mu bannayuganda wabula mulumirirwe. Omwana contract yaggwako ali ku accommodations teri mmere abaana babasibira mu offices ku accommodation teri mmere abaana bali ku deportation centers nga ne covid yabasangayo bali stranded myezi 7 abaana bali ku accommodation offices ezibavunaanyizibwako baliyo terina kyakulya. Olwaleero companies musirise busirisi bwe tuvaayo okwogera ku bino mugamba tuli balabe bammwe tulumirirwa bannayuganda be mwatwala ebweru era tubasaba okuvaayo okwogera ku nsonga zaabwe oba okubalumirirwa baddeeka amaanyi ge muteekamu nga waliwo abalwanisa n'alwanisa emirimu gyammwe era ne mumumaliriza ge muba muteekamu okulaba nti omuntu gwe mwatwala akomezebwawo wano kuba mwabamutwala ku lwa Katonda n'ensi yange bampita Calvin Kayanja ku lwa Migrant Care Services Limited.